abavubuka you are famous kakazi kalungi abavubuka tebatandika kuba mu kibiina mwenyini bonna baali bato. I think bemala okulaakulaamu mwami Katende bambi yampita n'omukwano gwange agamba abaana bange mukuze naye kati mmanyi embeera eriwo mu ggwanga amadde mbasaba munkuume abantu bonna mbalabe nga bo balwadde ne mumerabe ng'abalamu. So I took his word. Era it took me time okugamba nti ngenda mu bintu ebyabalenzi. Of course bakwananga like any other girl gwe bakwana nabo batali mulungi bakwana. So yeah, but I think I had respect for myself and for my body, and I just wanted to be me. A lot of conspiracy theories of singa omuntu bwalaba ekintu dokita akuwasizza mulaba nti mukyala we ebyo byo byali bitya. That was life then, and I think but never kind of private life here. That was my private life. Yeah, I think not everyone nakugamba kyakugamba kibeere kituufu. Naye kugamba nga kyakugamba si kituufu, you have to take it. But I think I always respect people's privacy, and I should suggest people should also respect my privacy in any case or in any way. So yeah, that was my private life, and yeah. The shock. Yeah. Statement here coming wakati, the shock of what? Of joining the Ebonies? The death of your call. I think on that one I'll just say may he so rest in peace. Was it painful? I think let his soul rest in peace. That's all I can say. I think I've healed from that, and I wouldn't want to revisit the wounds. Okay, to very exactly. Thank you. So where Oja, because it's how we know a baby. It was like a surprise, a pleasant surprise. Oh, were you ready? I read your already. So yeah, I think I will. Yeah, it was a pleasant surprise, and I love him to bits. Kogwe, nti family yangu, omwana wange, temujja mulabako. I think kids needs to be protected from the media. But they need to be themselves, believing obulamu bwabwe nga tebalivinga mu shadows of parents baabwe. Olumu kiyinza okubakolera, olumu kiyinza obutabakolera. Nebaleka ne batuuka ku age basalako ne bagamba kino kintu kye njagala kola. Bakyuzinga okutaking a career parents, they never taking. I have 2 kids. Only. Okay, that's enough. Nakawunde tukyalina mwana netuwenya okuba sukulu ani agenda ddala sabala kusaba betizaala gumba nedda abamala nenda kutwala eruwere wannadduli akole ki tugamba muzaale kakati bwe batuuse mu lockdown nyabadde abawemmere for school fees ahiyo zaano ziri mu millions wamwe mpezi babaweerera to a certain stage, not throughout. Na ye wana bintu bizibuzibu na ye wagamba nze nzala babiri oba wabikola bukola. I thought 2 was enough. Oh. Noga nti sijja kubalaga muntu n'omu. They're not for the public, they're my kids, so they need to be my kids. Yes, yeah. But do you show your kids the public? No, not really. Okay, so my kids have to be themselves, but even my life is not their life. But you know, I'm moving to be because they work security. Mommy. Now they do, but before the Warren brother didn't have a gamba. Kati what to get function runway nebalaba nabagamba kagamba muno yatoli atugamba nti all this famous yeah nedda oli atugamba nti mama wamwe twali tumumanyi
But for us, you're our mom. It doesn't change anything. Okay. Ebyobufumbo mpeta omwami ambaga, I'm okay. Life is okay. Ambaga, no ambaga. Life is okay. But your mama amaliza okusoma ina mulungi. Of course, the parents, but the aunties bakugambe. That's the culture here. Sometimes bakuleka gwesalira. I think culture waneri ozalidwa osomye fumbirwa bwofuna emirimu fine bwata funa emirimu zaala. Exactly. So to all the deviation from those nayenze, I think one has a liberty of deviating n'ogamba bansomye kale osomye n'omalako ebyo ebisooka wano kufumbirwa kuzaala ebeera choice yo. Omukulu bonna yakyalimu mu Ebonies. Osobola okuddayo kotweko ka final kamu ogaenti kano nkabawadde nti batugudde. I think kati nze nafuuka abantu bagamba I'm a retired general. I can only advise now. What can I teach? Mwami Katonda ayinza scripting omuzannyo. Atya. Do you know what it means Nakawunde ngali ku stage? I know what it means naye nedda sikyasobola. Sikyasobola okuzannya by the way. I'm still fit, I'm still okay. Naye kati nganze. God. Naye bw'oba mpa deal. Maybe it's a deal. You know what I'm joking. So waliwo Olga Kagodo kulya bani abalalawo Vicky Sabrina baliwa. Do you see them most in Nalaga? I think we're like a family. I think family is very big. But our family is stage bali abasooka. Then we have our family is stage. I mean is screen. Cut. Yeah. Oli yalina ekiseera Olga. Diniri nasooka naga ekivi nga bamukoze obuviri buli obwaki obwa Lola. N'akyukako nadde eno bwati. Akyali pretty. Akyalina ekiseera ki? She's still pretty. Ko ye nti katwekweke temujja tulaba. I think obulamu buli private bw'ennyuma. Nekisinza naawe kyoyagala okukola. Oba kyoyagala okubeera. Ate era abantu kyobawana beera kye batwala. Balulambana. Yeah. Abamu. Ekikintu mulungira bushwi. Munane mugenda mu kifo kimu. Time comes ng'omuntu olina okula ng'olaba okula n'ova awaka. Are you still living with your parents? Of course not. But enough it wakula and then we needed to do other things. Are you happy oli musanyufu ne gy'oli n'ebyoliko kati? Do I look sad? No, of course I'm just asking. I'm happy. I'm just asking. But I know sadness is okubanga ajambadde. Ate omunabeera nga pretending, but I'm really happy. I don't regret. Assistant director Nemu Ebonies, just directing, writing plays and you know how to direct? Editing, Marinjikola. So what do you see Makanda if you are the assistant director? I didn't see Makanda. Church kujja mu Ebonies oganti kati ate ngenda VCL because the companies are building on Zanjao. Ebonies ya mizanyo just stage na TV. Eno VCL mukola productions. So mukola nga nyimbaga z'abantu abalina ku sente. VCL kukwatiranga kyekyo yeah. I think nagenda kulabanga ngamba ndowooza n'okukyusaako ku bulamu. It was too monotonous for a long time. What do you mean? Do you know that Ugandans tebagala kukyusa bulamu? Monotonous on which ground? Centros funa, you're in a good position. Life was the same. Wake up in the morning, either go on the set or go in the studios, go for shows. There was no time for private life. There was no time for social life. There was no time for family life. So time came in, my kid was still very young.
I needed to find time for him and find time for myself. Because I'm going to take you back to what people know. Kirungi nti naawe ate wali mu kintu nti omukulu Katende kizibu nnyo breaking a contract naye walina contract ne VCL. I think a contract and yali weddeko then it was 3 years. Yali weddeko so naye I think any business person or any employee abatayagala mukozi wagende especially nga akuinvestinze oba akusomeseza oba akuyigiriza buli kimu. I guess ne boss wa TV yamwena would do the same singa mugamba sebo ngende ncha asoka nakuyita nagamba no can we do this, can we do that. So kubanga ebera business so niba batayagala nti oba ngendo baki naye sina kiŋŋaana kugenda then kubanga bisi kyalina any VCO contract nga nkutte. Wamusiibula n'omugamba ngenda? Namugamba nti I need some time off. November is fine. It was hard. Drama gye nali ngenda okukola then nisomesa omuntu omulala. And then I left. Tewaliwo okusika muguwa olagawa blockage on some things that you need to access and all of that. I just need a holiday. That's it. The rest was up to me to decide if I come back from the holiday or I stay on holiday. Umutima wali oyagala holiday or you had made up your mind kati ngenda? One, I needed a holiday. And then I was like, I think I also need to make a change. I need to take you back. Wofuna olubuto olwa mutabani wo. Wali okyali Nakawunde. Walulaga ensi waliko kuseto bati twafuna break about 6 or 9 months. How could you act with walukolo otyai? How did he receive the news nti ona olubuto atenga women act? Of course, we had to change the script for that. Knowing I had to have the baby. Say later mixed feelings or your decisions for the play because now this is something commercial, it's business. No, it was my life. I had to decide to change the gather. It was my life. So we're taking a break here. How long? Wagenda maze okuzaala ogenda maze okuzaala. So not taking a break here how long? From antenatal. Yeah, maternity. I think I'm taking us 6 weeks of maternity. Nokomawo. Yeah. Mubikamu ki ekintu ekyokuba nti tabloids by then waliyo red paper nga yamaanyi obutatambuza nsonga nti Nakawunde yali lubuto. I think it leaked me red paper. It did leak. Era kyafuluma, but that was towards the end. Kubanza siri muntu muntu wa binyumu. Regardless nti oba nali, so I was mainly home about doing my stuff. Ate wabanga tukosa public transport abantu abato bajja kukola. Ate nabisigana mu general hospital. So I was seeing a private doctor. So there was no way how people could see me. Era around about very few, I think Buked ne red pepper. I think Charlie King got in the pregnant nagenda for auditions as a Egoli. Then there was Egoli or South Africa. So I was one of those people they auditioned. So I didn't go through because I was pregnant. But then my friend Philip went through. So yeah. Philip Uswata. Okay. Kati muge ogenda ani akusookayo ku bano banno Olga bani babuna bali bakyaliwo gonyosalawo n'ogenda? But I agenda ku time I can't really recall who went first naye nga and there bali bansookayo. Why is it that abantu bona abali mu Katemba naddala mu Ebonies bava mu ggwanga ne bagenda? Recently tulabye Paul Jingo. I think Ebonies yoka. Other groups never in abantu abagenda. So maybe wakwabu bagenda tebali known. Kati omuntu akola amawulire because bamumanyi ne groups ng'amazera zirina abantu abagenda. Kituufu Katemba tasasula temuli yadde empeke y'ennusu. Ogamba nti temuli yadde empeke y'ennusu, it's a lie, but I think abantu tebabeera paid their worth over
rate gye bamubadde basasulibwako kati nga bolaba amawanga gali amala nti balina rate ne bagamba beno awa tukuwa £7 oba £15 oba this rate so Uganda tekiriiwo so bwe mba mukoze direct obayo whatever mukulu wa group yasalawo siriwalama mwina pay scale okay. And it depends on what your qualifications naye nga bwogenda bwova mu Ebonies wagenderawo London oba wasooka n'obeerako wano nga wogoba ebibyo nabeerako wano like for 3 months 3 months ekikutuka not really kukutuka but I just needed that time 3 months then I left ninga wali otambuddeko nga nyonyi si mpya natambula ennyonyi nga nkyali nga tugenda ku musicals naye natambula ennyonyi emirundi mingi naye natambula nengenda Bungereza South Africa nengenda Zambia nengenda wawalala Norway so ennyonyi teyali mpya so salawo otya UK ogamba nti America by then yali etwalanayo abantu bangi abannayuganda nga kati buli ogw'e Dubai naye noga nti nze kati ngenda UK waliyo abakureceiving oba how was it nayinayo emikwano oba omukwano yakureceiving ogenda n'omwana lumu wamutumya butumya olwaye kati sooka ombulira otuuka eyo obulamu bulala sibe buno basita simanyani Nakawunde of course obulamu bwali a little bit hard to adjust naye olwokuba nali siri muntu nnyo wa kweragalaga nti ndi kino I just still kept a low profile actually ng'abantu abasanga tamanyi nti ndina mu London otandikira ku mulimu ki ntandikira kukola mu kwanzijukira ntandika kukola ki waliwo baka nursing home ke nakolamu then ngenda okulaba nga sijja bisobola for a long time then I enrolled for a course nengenda Ensonga health and social care then nemmala ne enrollinga okola degree in psychology and psychosocial it's called psychosocial which I did for 1 year ngende kwa ngamba there's no employability amanyiri omuntu somamu wawa because course ine then along the way ngamba no I think I should do nursing so ngenda nkola nursing then I became a qualified nurse. We were surprised to nafuna first class and like any other nurse chakola. What do you specialize in? Bana? I'm specializing in more abantu abalina learning disabilities ne autism naye kati gye nkola mu mental health abana mental health learning spina bifida learning disabilities nyingi so ezo zentono zetumanyiko wano very 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 many. So you're like a consultant or you deal with them practically ngagwe kati nze nkola mu forensic services nti abantu abakozeko emisango then nebabeera under the Ministry of Justice then it's for us to rehabilitate them back into the community. And what shall you racism? Because bakati omuzungu obamu kati leo bakusingisa ogenda ogere n'omusajja abadde avudde mu magye alina psycho problem abange bavudde mu black monkey abange babati bavudde mu magye abange babeera nno mu ordinary citizens aba balina mild learning disabilities mild erimu ebikaala severe kati bana balina mild oba moderate baba functioning a bit nga balina beetaaga support kati baba bakola emisango ba mu community then Ministry of Justice ne baleeta ewaffe to be rehabilitating back to the community. Have you faced omuna ku discriminating na kuvuma black monkey those things? Bali abo bangi naye naffe abaddugavu naffe we discriminate lwakuba nti ffe tetukiita tetukyokala kakuulibwa mu community temubaako racism isn't it? No weeri tribal racism so it's everywhere. So otuuseeyo how is the reception bakwisiza batya adjusting year in year out kibadde kiti
Abeere bo bayitibwa manyi kikindi. So there was no adjustment for them. So it's me who had to adjust my number. Ebitiibwa by'obwasita bali. Now be you. Aso. Then I became me. Then I am me now. What are you up to? I'm a ward manager, so which is okay. A whole ward manager? Yeah. Kuwadi bagamba Dr. Nakawunde. It's not the doctor. We're looking for the manager of the ward. The manager of the ward. Yeah. Oh. Uganda watuka wa muamka special treatment. Hey, you just say you're manager. Of course, you have to remain professional. Naye wabayita support like any other person. I think the bobera professional or teweekubira okujja kongolaba nti ate kyakola si kikyo then oyinza muza muluma nomugamba naye banagala tebakusanga ngende bakwekanga Nakawunde ngeera wanera banneekanga naye eri gye nkolera tebanneekanga bwe batyo nti we are much playing a professional. Hi Harriet, hi. Amanya gakyuka. Harriet nkimanyi naye fe tukwita Nakawunde sirimanyi. No. So what are your plans? Oddayo oze kubeera naffe otuwayo kakazannyo kiki tufundike muloka ekintu njagala nnyo okuwummula nti bwe nkola emyezi gyange 3 ena then ngenda nempumulako. Mukola wano mu orphanage tegeeza. Nzija nnyo. Oli mugagga abantu babeereyo emyaka 5 nga tebakomyewo Kampala sendeza tiketi tewali. Si bugagga. Engeri gy'oyagalamu obulamu obutambulemu kubeera oyinza ozitereka ate bakubira akasimu ne bagamba ati kino kyabaddewo ate nga gwe noobanga so olina engeri gyolina okutambuzamu obulamu bwo nga naawe weefaako olumu we neglect ourselves naye nange I matter as me to me so nkola ebirala byonna naye nange neneerabirira. Nawe neweerabirira. Wano olinawo kuba investment kuba munaye kati muli ba icons. Not really. Obulamu buli eri. Investments nga kinti hotels oba bityo nudda mbadde ebisinga babikola naye bwekiba kiziekyo ebintu byaffe biri cheap. Biri cheap. No. Sirowooza nti biri cheap. Sirowooza nti biri cheap. Waliyo dadi yenna alina akugamba ebyempeta ebyo kuba tubyagala. Ale twagala muzungu. Eze? Okay, ndizo nange mberenga the late Bundi gamba nti yafunye omwana w'omuzungu. Omulungi nga glass. Oh well, kyonna ekibaawo kyonna naye nga at the moment I'm okay. Okyalimu embaga. Eze? Neesiimye. Naye ebintu ekyo ebikugamba. Anti z'abantu balowooza nnafa aba balowooza ndi mukadde nnyo naye nekyagamba nkyalimu embaga then kanzireyo kuba wakomyewo okukola mbaga Nakawunde tujja genda okuba ebifaananyi nga bitambula ku social media. Kati embaga yaki? Embaga yaki? Mba nkyanoonya kimu embaga. Obadde otya mwana muwala? I welcome the wedding. So ogambye nti kiki kye ninayo. I still go back to my one idea Nagambye. I just want to raise awareness. So have you like an organization one who call awareness Makando Gasimba what based on all of that people who have weaknesses psychologically and who have been tortured by cancer bakusangawa? At the moment sinaba kukikola like an organization naye mbadde nga nzijanga njagala kulaba okukizimba then tulabe how we can start naye nga wadde tekinnabaawo era nga kijja kubaawo njagala abakyala bw'oba owulira eddoboozi lyange olwayo ng'oli mukyala genda weekebeze amabeere ago ate nekirala nti nagendako neinvestinga the Cancer Institute omulago nga tulakinga bingi. I think just raising awareness then okulaba nti at least tufuneyo radiotherapy machine emu. Zo numbers waziraba eza on a clinic Q abantu abalwadde obungi bwabwe abaana kati mulago bajawulamu erimu n'ennaku nti ku Lwokutaano bakadde baami olunaku lw'abasajja olunaku bweruti baana abalina kansa wa gundi
And you know, it's crazy how you find there are so many numbers. I did a story one ku Morning Express. Cancer week or cancer month in October. And I was talking to one of the main doctors in Nalaga. I remember they had to separate people in the categorizing. I think there's a kuna basajja nga bakulukulu. Prostate cancer. Nangamba now kino kituuza tulina olunaku lw'abakyala olw'abaana olwa cervical olwa breast. It's very sad. Naye nga ate eri mawanga gaffe abantu babona they live normal lives. Awonera ddala. Tulina yatugamba nti yawona myaka nga 7 mu something. Awona naye bw'aba nga abadde bamuzudde mangu omuntu n'afuna proper treatment omuntu n'akola diet ennungi omuntu n'aliringa obulamu buli healthy omuntu abeerawo. We hope that your next visit ojja kuba otubuulira offices bwe ziri bwe tugenda okuba nga tukolera ensonga zino. Thank you very much. Yeah. Thank you so much for your time. Thank you too for having me. It's been a pleasure. Me too. Nice meeting you. Really, Mukwano.